Asha wakalla jayo Qur'an ndi wale kuba naye atabadde nga malete Qur'an ayogera kati nno nsabulula ebyo byakugamba soko olinde muwala muwala lindako mama gwe yawasa Abasi nze nawasa Abasi nga sitya gwe ntya Allah yantondo oyo ate nga ndi mukazi musiraamu. Ndi mukazi musiraamu tata wange yeswali kisekamatte nze nzaalibwa wano wula wonna kinkoze bulungi ngoze nja kulagane we banziika amanya gange nze Bukirwajja naati naye amanya ga Bukirwajja naati gajja bwe gati kankunnyonnyoli Bukirwajja naati lwaki bagampita era lwaki genkozesa mu bintu byange byonna ebisinga bwe ŋŋenda mu banka okwewola benchi yaffe yaliko abantu 6 nga kuliko omusajja omu abakazi bameka 5 omukyala Bukirwajja naati ye yali chairperson wa benchi yaffe twali pride gye twalimu ebiseera ebyo ku UTC ogiraba waggulu wa UTC we wali banki eyo ya pride tuba tukyali mu banka tugenda funa ssente lwakutaano lwali lwakusatu nga bba wa Bukirwajja naati omukyalo era gyali ali mutundwe nga mugamba Hajati ssente ngenda zifuna tojjayo ssente mu banka byali bizibu nnyo okukyusa empapulaawo nga ku lwokutaano tukola ki tufuna ssente nayingirawo mangu mu kifo kyani kya Bukirwajja naati erinnya eryo walikola ki werinyenderako kubanga ozembe okyusa amannya ate erya Namale Agnes erya Namale lino ery'ekika kyange neddira Kobe Agnes ebyo byaliwo nja kubuulira nabyo kuba atuuse n'okugamba kyoli mufere ate ekyokumpita omufere ku mannya agange nga nze sina kye mmuseze nze namuleeta ku kyalo nze namuwasa yansanga Kasubi nga nkola wa Meja Kakoza Mutaka ekibanda kiri wali Kasubi kati bamuyita mwami John Chemba era yenna nyini kyo ne saayo kati bakolera mu Ntebe era okuva lwe navaamu era mwami John Chemba kati osisinkana otya ne mukulu wa Abasi awo wennyini e Kasubi mu kibanda kyange omwe ekya Meja Kakoza Mutale mwansanga nga nkwana okutegeera bulungi yali ajjaawo waliwo omwannyinaze bamuyita Kayuwa nga naye alina workshop nga tukolagana bulungi nnyo ne mwannyinaze ng'omwami yajja ng'atuula okubaaza nze simusangangako ng'alina omulimu gw'akola sangangaawo yajjangaawo ku makya ng'akeera mbu ng'asula nansana ku kibulooka ng'ajja atuulaawo ng'atuula nga ngamba naye Hajjati lwaki tetukola ffembi mbadde njagala tukole ffembi nga nze nkulaba munnange oli mukazi mukakaalukanye nze nga ndeeta looleza ebikajjo olunno Meja bw'amala okuleeta ebyo Meja aleeta amanda agajja kabunyata aleeta emmere muwogo ensawo nga 10 tutundirawo wa e Kasubi nga munnange Meja biggwayo bwe byaggwayo nga nange ntandika okuleeta ebikajjo nsuubula loole 3 ne zijjula omwo abasomba ebikajjo bino ebyamagaali nga babijjaawo nga babitwala Kawuki wansanga Kawuki nga ngamba munange twegattaako tubeere nga tukola ffembi amugamba munange nandikwegasseeko naye ekibanda kino kya Meja Kakoza Mutale kyange kulimba ndaba nti nno nkolera wano naye nga Meja yanteekamu yasooka nampangisizaako omwaka mulamba nga tukola nga tugenda mu kampeni ya 2 netukirekawo nga tetukola era netugenda netumaliza kampeni ya pulezidenti netukomawo nenziramu nenkola ate kaleero embu ng'otunda mayoni ebyo byonna babimugamba
kubanze nalina nsula kaleero tandabangako nga ntunda mayini naye amasepiti ngalina naawe ne bweba ogaagalanga kulaga manene bwegati agafumba emmere kubanga nze nava mu kufumba mmere okuyingira ebyobufuzi okutandika okuleeta akuwase n'omukubiranga oliwa ajampake oyo anyumiza mboozi mukwano simukubiranga ku ssimu nze namulabirawo wenyini ewa mwannyinaze we bamuyita Kayiwa alina ne workshop ali mu Kibwa kati gy'akolera naye wali ekasubi yavaawo kubanga nze ekasubi navaawo 26 nezirawa wane waffe ewaffe awo wammanga ennyumba girabye agikulaze njirabe ennyumba ya tatawo yiyo yange kweva mu kampeyini ya 26 muzeeyi Kaguta yatuwa ssente ez'okweyozaako okitegeera okweyozaako nga muva mu lutalo yatuwa ssente miliyoni aga mama Miria Kyambadde yazituwa akuggyemu tundwe aguze poloti eno akuleeta mukwana akulimba okumanya akulimba eno poloti tekulwanga na bugulwa wuliriza bwejja poloti eno taata wange nzaala bamuyita Swaiti Mutumba wuuno wano nemufaananyi onoomulaba yalwala n'abeera mulwadde oyo n'anoonya mukwano gw'enfiirabulago omwami bamuyita Kawooya ali wangulwawo nga kweroso yambukiraawo n'amugamba ajja agule poloti ye omwami Kawooya n'atuma babbulooka be omwami omu bamuyita Mukasa omwami omu bamuyita Muwanga mwana wa mwami Kato abeera mu nsonga eyo ne bajja ne bagula poloti ya taata nga taata mulwadde ali mu ddiiro okiwulira bwe bagigula bwe bamala ogigula ku lunaku olwo lwennyini tewaayitawo yadde essaawa oba ebbiri oba essatu abaana abagula poloti eyo ne bajja egendi bansanga mpaata na mmere wali ewange weolabye ne baŋŋamba ajo ati tuguze poloti naye muzeeyi ng'alabika mulwadde nnyo ndagaye waba atunze poloti ye kiri mu sitaani yakola n'obuwandiike bwe bwebwe obwataatanwa ye yennyini wagala kusoma bulungi kubanga obusome bulungi obutegeere nga taata atunda ne bagamba taata wo atunda naye bannyoko nga balalu nnyo nga muli balalu mugandedde ekyobulalu bannyinaze tewali n'omu ajja kujjako poloti nga mugiguze mubeere bagumu tewali ajja gibajjako ne bagamba ajja kyoba olina ssente zituufu ffe ssente zaffe ziveeyo taata bw'anaafa olina mwannyoko gwe bayita goowa anywa enjaga ajja kukwata ejjambi atugobe ku poloti ng'ate tumaze okukolaki okugula nambagamba temufaayo munnindeko ku Lwokutaano nja genda mu banka enaasana era nagenda mweno banka microfinance eryawo enaasana nenzigyayo miliyoni ezi nenkwatira abaami abo ssente zaabwe nenzikola ki nembakiriyalira ne bagenda nga tetu 29 nembakiryalinga bulungi ssente zaabwe ne bagenda netusigala ne mwami Abasi ng'awaka waali ebino byonna mbikola Abasi abiraba era abimanyi nga waali asha wakalla nfe nga ndi mukaafu Qur'ani njiwandamu eddusu nga waali alaba wabula ye nga kimuli mu mutima nti lulibo waali ndagaano mbadde nayo ngiwandise ngitadde mu nnyumba eri mu bbaasa n'ekitabo kiddugavu kiri eyo waggulu yakirina ngitaddemu bwe ngiteekamu endagaano yagibba yabba endagaano eyo n'agikola ki n'awandiikamu olaba muzeeyi oyo ku myaka egyasobola okulimba mulage endagaano kooti emukubye emirundi mingi olaba kye yakola endagaano eno yali kiriya nnyo lwaki eri bweti nze Kajubi Ezira ow'ennansana ntegeera bulungi era tewali ankase
nagula poloti mu Nsumbi okuva ku mwami Sewagudde Fred n'omukyala Christine ku poloti eyo waggulu nguzizzaako omukyala Bukirwa Janati ow'Ensumbi koma kawuukya baasi kijja kitya taata siyambo babiri tokibuuza nze kati kibuuze kawuukya baasi abbe endagaano eno ayongerako erinnya lye lino kubanga baagikola nga taliimu mannya ge ate ng'eno wansi yalimu mubabaddewo kikkirizibwa bwe muba mukola endagaano abadde mu ndagaano eno wansi mubabaddewo osobola waggulu orabe wano agamba ku poloti eno waggulu nguzizzaako omukyala Bukirwa Janati ow'Ensumbi kabuki yabba endagaano eyo ng'eri mu kitabo namusanga akukuta ekitabo nina byenoone ate nobibadde bimwe manayabebe biririddawo ba mama shira neyeteekako kati ate eno wansi yalinyo ababaddewo nayo gyali atunze Kajubi Fred Kajubi Ezera naye ate wano nga ndaba Kajubi Ezera ate wano ndaba Kajubi Fred Kajubi Ezera Kajubi Ezera wano Ezera then ababaddewo Abasi Kawuki webale nnyo musajja akaawa oyo mutabani wa family Nasuna Emily mutabani mwana wange mukulu Sadati Nakabugo mwana wange era mwe muzaalamu gwagamba mbuno gwe bamugambye kubanga wano mubabaddewo Abasi Kawuki yaliwo mwali then neeno mube baguzizza naye neyeteekawo kino yakyeteekawo era ne nawe kenyini otunula nawe tunuulira mwino handwriting eyo sooka ogitunuulira ogirabe twagenda mu banka eri eyegundi ne n'agamba ababanka n'abasasula maama ogulawo wano ogulawo miliyoni meka kati nno lwaki kiba bwe kityo oloti zino nasooka nengula fuuti 24 kakayumba ak'emmanju akayumba akoera kazimba kabalaze mukwano ye poloti Kajubi gye yasookera ddala okummanyirako kuno kukola butter trade wano twakola butter trade era ne poloti ngenda gikutwalako tova wano nga sigikututteeko gye twakolamu butter trade ampeemu wano muwe yange wali ya mwami musirikale ali mu State House bamuyita Amos gye mwakola butter trade omuswapinga ne bakola naye ate naye era agamba yakola swap okufuna wano aleeta ebiwandiiko bakulaze ebiwandiiko Kajubi saamuweerako balansi kakati zino okugatta poloti zibeere bbiri abala ssente za poloti eri zennagigula netugatta n'ezeeno gye nazigula nezikola miliyoni 9.5 zisobola okugula wano kyo kyali kyo kiwedde nga zisobola kubanga nagattako eno nengatta na wano kati bwe baali bakola endagaano eno yali egenda mu bbanka kufuna ki ssente za kuzimba wano era ssente zinnajja mu banka zaali za kuzimba buzimbi kuba bulooka zino zonna ezazimba wano bazikuba kati tutandike ani azimba ekizimbe kino receipts ziri awo maama zimulage zitwayirangayo ebintu muzeeyi akulaze ebintu bye akulaze ate nno lwano olabawo na bitono nnyo kubanga nteekawo bitono muzeeyi kyemugamba alimba ate tujja mulimbya ayogera mazima kubanga naye ayina amazima ge naye naffe tuyina agaffe wano olaba mbwakabaka bwa Buganda ndowooza ondaba ekirwajja naabi nsasulirawo wano buli mwaka obusuulu guno baguyita mutemwa gwa Kabaka busasula zenjagala oba ebiri oba etaano zemba nfunye nze waayo osasulira ebintu sibitegeera nze bikyanemye okutegeera naye mubeereeko tubitegeera kubanga muzeeyi akuwadde ebibye
Obwakabaka bwa Buganda nabwo ndowooza eyo ebbaluwa gye nafuna mu 2010 nga nguze wano era nga mpeerawo obusuulu nandibadde nkugirawo lisiiti za busuulu ezo naye mu kusenguka kuno nga nva wali simanyi we ziri bulungi nandibadde nazo nzikuwa essaawa ero mama receipts zetwakolerako zetwagulirako ebya sementi byonna buli kimu so ziri mu banka ozimba otandika ozimba ekizimbe sente nzijja mu pride katwe nentandika ate nekikwewuunyisa mugwanga oyo yennyini yegalanta wange angalantinga mu banka sente zonna ze najjangayo nga yangalantinga kabe eno najjayo $5,000,000 eno mu microfinance eyawa ezisembyeyo najjayo $5,000,000 nazo nga yangalantinga nga nekwese okungi kale eno yonna okugijjayo nga taata amaze okugoba wali bwangoba wali nti omusajja oyo gwe waleeta mubbi ajja kubba ettaka lyaffe ery'ekika mugobe wano nze nkugobye era ngenda mu kkooti kuwaabira njagala bbaawo aveewo wano mugamba taata lwaki munnangongobange ennyumba yange gye naakamaliriza munnange nongoba nagenda mu kkooti taata wange swali kimukusekamataali wali kaleerwe nangoba mu nnyumba eyo gyolaba natikka ebyuma byali awo byonna nembiteeka ku nnyumba waggulu wako konna nga kujjudde ebyuma bwe ebisolo wansi nga tulundirawo embuzi enkoko biki buli kimu enkoko waliko ekiyumba ky'enkoko kwaliko embuzi endiga 9 embuzi 10 embuzi bazimpa munadisi kyeyune eyali RDC ani yali ki kyeyune waffe wa district yatugabira n'embuzi ezo ennundi embuzi mukunoba wajja n'oyoola ebintu byebyo obitwala already yali twali wali omusikoti bwe yamala osala omusango netugambe tuveewo netugamba kale tetulina wakulaga essaawa kubeera ennyumba yali tennaggwa muno mu nnyumba mwalimu emiti bwegiti ennyumba tennaba kuggwa nenzira we nnava era nakuba bukubi ssimu nenkubira eri gye nali ku nnyumba gye twava nembagamba mulinako luumu enjereere ne baŋŋamba tulinako luumu enjereere naye hajjati luumu eriko tejja kumala katono nnyo ebintu nabiyiwa mu lujje mutonze ne bwogenda kwerosiya mutu nabiyiwa mu luddaye nagenda n'embuzi yange ng'esuuliza ennaku 3 okuzaala ndiga byonna nembiyiwa mu lujja ne bibeera awo nenyingira mu kaluumu nenneeba nembeerawo mu kuzimba ennyumba eno abasi ng'ali luddawa nga ndi naye wali nga tukyala era nga bweleeta ssente tugula byuma tubijja eri ewa chipu tubijja ewa ssali waliwo omwami ali awo okukkirira nga wakava ku pride ekatwe bamuyita sali yani eriyalaba maama linvudde mutwe omwami oyo wetugula ebyuma netujja nabyo ebyuma ebyo bwe tumala okuleeta abakozi nga bakola abasalaasala ebyuma tukola enzigi tutunda amagoba ge tufunako getuza mu pride netukola ki kati maama contribution ye erudda nze sigimanyi mukulu wa pasita ina sigimanyi kintu asha wakala yakola contribution kwekulabirira yewaka kwekulabirira abazimbi ng'omwami oyo saalonga ali awo abanja n'emitwalo 27 gyasigala nga bali Isiraamu ne saala yo tegimusasulwa n'abeerawo awo ng'abeerawo n'alaba sente nenzireeta n'amugamba kati tugenda kuleeta sementi nemuwa endagaano yange eno nga njokezaamu eyo gye nkuwadde agende ewa Kiso aleete ki aleete pulaani y'ennyumba eno bwe yatuuka ewa Kiso pulaani yagikola mu mannya ge awo nno weewave ensasagge era bweyanjagala kutegeera ensasagge we yava okutandikirira n'endaba nti abasi mubbi
ogira yagikola mmanya ge ne mubuuza nayokeza mu ndagaano yange nga njikuwa nenjikuwa bweki ngesoma amanya gange gonna ogitwale okole mu ndagaano eno yennyini oleete pulaani y'ennyumba ng'ogikoze mu mannya gano kiki gyagigozesa mu mannya ge kawuki nno nkutunuulidde ebbanga ggwanvu sente zange ezaava ewa Museveni nga mama Miri yakyambadde azitusasudde kawuki yanzibako sente zange nga buli wenziteeka kawuki oyo asha wakalla nfe nga ndi mukaafu taata wange n'ayokya kino ekintu kigenda kufuluma ku mawulire naye nga taata yali takiwuliranga n'ayokya mu kyapa ky'ettaka nze mwana w'omuberege akinteresa nyumba kyamala ennaku ssatu kawuki n'akibba yabba ekyapa kya taata kya taata ekyenabisukka ekyaliyamba taata wange yali alina olugino nga nze ninamu ki yajokeramu ekyapa ekyo tukijjawa wali ku Jinja Road wali waggulu awo we bagirira ebyapa waggulu taata bwe yamala okugjayo ekyapa kye ng'ayagala okutundako nanjokeramu fotokopi nengera nayo ennaku ssatu mu nnyumba nali sikyalaba kyapa wekyadde omusajja mubbi mubbi ate nja kugirayo obubbi bwa kawuki nze kwembulabidde tulage obubbi bwa kawuki nkyabukulaga wawalala wawala Lukwago mmeyo omulaba Elias ye muganda wa kawuki mutowe oyo mwami Elias Lukwago mwami wa Sezaala mwana wa Sezaala wange mwami Tamale gundi mirundi eri ekiwaawo okyamira wali mu Lukayo n'ogenda awo abasi muganda wa Elias Lukwago muganda we Tamale ali awo muganda we abeerawo Makerere aji muzigo mu kikuubo abo bonna baki baganda senga we Nantongo omwami kyala muwanvu ali wano ku lubiri Kasu ekyemmanga awo munaku senga wa kawuki bino byonna byankozenze nayimuka n'ennyumba ewa senga we ne muwaabira mu butongole ne ŋŋamba senga tikawuki anziba senga kawuki anziba b'ennyumba yange agamba nti ye kawuki namusanga ku kkubo ku street ng'akeera kumakya kusoma amawulire bw'ati katalina mulimu gwakola n'omuwasa ne muwasa bulungi nnyo namusookeza kaleero gye namusookera gy'owuli agamba nti nafumbanga mayuuni gye twasookera ne tuvaayo n'ensenguka n'enzira emutundwe ew'omukyala wamuyitira Siteera ebyo byonna ng'obyagala osobola obifuna byonna biri ku likodi kubanga n'abantu okiwulira saagala osooke mwana wange oli musajja tofumbirwanga omukazi weekolera ebibi ebyobunaku omwami oyo yali w'amagye teyakubuliddeko aŋŋambe yali w'amagye mubuuze nze musanze wano biri ebiri sooka olinde mama Janet ogende nyonnyola nti senga kawuki anzibana nga mwana wange wafadda kawuki si muddi mulwadde olaba atunda ekibanja kya kitaawe amuzaala Soweerye yali omuwalimu w'omuzikiti gwe eno wa gye balamaga ennamugongo omuzikiti oguli ennamugongo ye taata wa baasi oyo kawuki amuzaala ekibanja kye kyali sonde we bazinga esiniya manyiwo kawuki yakitunda nga mulimu n'amalaalo ga mwannyina n'amalaalo yagatundiramu omuzimu gutawaanya ekika okyali ku gundi gutawaanya ekika nze byenjogerako bibuuza ab'ekika ky'enkima nze siri wankima neddira kkobe kawuki wamwetoloola bwoti omutegeera bwoti mutegeera bulungi ye kawuki oyo gw'olabako waggulu awo tannaba mama munyumize omubuulire we twatuuka nga tugenze okuziika maama we bakojja be beewubanga ewange awo nga banona kawuki maama w'omulwadde nnyo jangu ogenda olabe ku maama we eriisa evvannyuma kawuki yaganirawo awo ne ŋŋamba nzikuta kawuki mbirowoozo byange emabega emyaka 5 nga tukyalina wali mukuta ate Elias Lukwago sikikumalidde ogenda kimbuulire ekyo nakikubuulira kojja wa munonye jangu olabe ku maama we eriisa evvannyuma
Mama wakwagala mwana wange akulabeko naye lwaki tojja. Omusajja ng'akolera mu kalitunsi wali andooza asomba soda ku ggaali kojjaawe. Yavuganga eggaali najja wano ne mpulira ennaku. Ne ŋŋamba Kawuki lwaki togenda n'olaba ku maama. Naffe bennyini tuli bakyala ba Elias. Nina chairperson wange bamuyita Fatuma Zawedde. Twagamba Kawuki nti tugende tulabe ku maama wo. Naye Kawuki munnange maama wo alifa simulabyeko eyakuzaala enkya ng'agula gomesi. Yakula gomesi machala. Obumanyi bumachala mbumanyi. Obutegere wedda. Mbutegere. Bwali ngandoza ku mutwalo. Tugenda wiki. Ngagulayo kamachala. Ngagulayo kamachala. Ngakateeka bali ngagamba tujagenda. Omwaka gugwako. Atusirika. Batulyawo nga babika maama we. Batugenda kuziika. Awo kalasawo sayize kalasa kulwebulemeza wokyamira ematugga. Nodda mundaawo yambukako waggulu katonawo. Baziika ne maama we. Okutuuka wali ab'ekyalo bwe batunula Kawuki ne baga katono bamutte. Ono ye Kawuki. Eyatunda ettaka lya nnyina mu kibanja nnyina n'afa ng'ali wa mwannyina. Yono Kawuki. Nange kiki kino okuzaala kiki. Nga mpulira bwenti. Nagula amasuuka, n'engula ebbaati, n'engula akatimba ku ssente zange, ne ŋŋenda nabyo ku mmotoka. Nga bigenda kuziika maama wa Kawuki. Kawuki teyali musiraamu. Era nawulira erinnya lye nawulirako lyali lya Naafuka. Erinnya lya maama we. Kawuki tumaliriza okuziika. Tebamuganya na kusula. Neyambula gomesi yange n'endala gye nali nnina nengiziika mu maama wange. Nenkola ki? Tuliye emmotoka tukomawo. Tukomawo emmotoka yavaako emabega. Kawuki mwe yajja. Taata. Nemulumbe wa mama tosuzeeyo yadde. Kawuki teyakungubagira ku maama we. Yadde n'okulaga nti nafiirwa maama wange yadda mu kibanda kyange. Yakunyuka bukunyu n'adduka. Yakunyuka bukunyusi n'adda waka. Nemugamba omuntu bw'afiirwa maama we yeebakakaawo wansi kumukeeka. Oba ennaku nga ssatu. Abaganda bwe tukola. Okungubagira ku maama. Kawuki teyakikola. Ng'alinga atafiiriddwa. Ekyo n'ekimala. Ekyo kiwedde. Tugende ku Elias. Elias Lukwago. Ongamba Elias Muganda. Ddala. Lord Mayor Muganda wa Kawuki. Tamale. Ekisomo njerabide. Ali awo Makerere. Muganda wa Kawuki. Muzigo mu kikubo. Muganda wa Kawuki. Lord Mayor lwaki tamuyamba? Ensobi ze zino zengendo kugamba zonna nzikugamba nga lwaki Lord Mayor tamuyamba? Tasobola muyamba. Lwaki tamuyamba? Lwaki? Nze Kawuki bwe mbeera naye emutundu egyakugamba ennyumba nze nali ngipangisa era nava Kalero nenzira emutundu okuba waliyo muto wange oyo eyanyingiza mu Pride mu 22 yantwala ku benchi yaabwe nga bukirwajja naati bawa muganya okujjayo ssente nendyoka nnyingira mu linnya lya bukirwajja naati nga tebakyakyusa fayiro zino nembeera bukirwajja naati okuva olwo n'essaawa ya leero siina nsobi gye nali nkoledde mu linnya lya bukirwajja naati okujjako ssente mu bbanka. Lord Mayor yamukola biki? Lord Mayor ng'awa Abasis emmotoka stout white njeru ndowooza emukolerengako okusomba ebintu byatwala ewannaalonga awaka. Nze nali ngenzeeko ne wannaalongo ng'asulawo waggulu erubaga oyambukirawo bwewati ennyumba ye eri awo. Ndowooza agimuwadde nga muganda we talina mulimu talina avudde mu magye talina akeera ku makya n'atuula ku lubalaza n'asoma amawulire. Namuwa emmotoka eyo ndowooza amukolera ebintu ebyo nga muganda wange ndowooza mune talina mulimu ate amagye agavuddemu kamuwa emmotoka avuge. Kinga avuga mmotoka nali mulabyo nagenda okumulaba ng'ajja n'emmotoka ng'agipaakinga ku kkubo wano. Agamba emmotoka yange badde n'endala ennaku zino manya okwejjanka abatalina awo badde bugalagi kati yavuddeyo naye ekinzibula amaaso neŋŋamba emmotoka bw'atuvugako n'atutuusa emutwe
ng'esula mpereere. Okitegeera ng'agipakinga waliwo kagundi empereerwe ng'agivuga ng'agiza empereerwe ng'adda n'ebigere nga yera. Kati nno baamugwira kava bali ab'enkima baveeko. Bonna baganda bajja saa 11 ekyo ne bankonkonanga wano banankonko. Nduba nduddewo. Beefubitise ennyumba n'abo abaana baali. Bakwata jeeke yakawo. Baganda? Baganda be bamwekwata. Nga bamutwala ku poliisi Kawala nga baggalira. Kiwulira? Bwe bamuggalira. Sekansirika. Nga ngenda nga nzigulawo ekibanda kyange Kasubi. Nga ntegeka mirimu gyange abaana bagenda kwokya byuma byabwe bagenda kusiiga nzigi. Bwe namala nga nenda Kawala. Basanga ab'enkima bali awo. Bonna baweddeyo boogera bisongovu byokka. Kawuki onobba emmotoka. Kawuki nobba emmotoka. Emmotoka no baaginyoonyeza ebbanga. Nga Kawuki agikwesa. Ng'agikwekedde ddala. Kati nno bwe yamanya nti baginoonya. N'agiwa omuntu baamuyitanga, omusajja baamuyitanga. Ng'abeera Kiyindi ku nnyanja. Kiyindi eno. Bayitayo bakiyenda. Kisoga. Katosi. Katosi. Agibawadde. Agimuwadde. Bamuyita Mubiru. Abeera Katosi. Mubiru ng'emmotoka atandika givugisa maali egenya bya nnyanja. Kawuki bamusibye. Kawuki bamusibye ennaku ngeze ku poliisi Kawala mubuuzizza ffe. Omusango ogukusibya gwe gwaki? Anti emmotoka. Motoka. Yembadde naye enjeru. Njiyaani. Anti Lukwago yatwala ssente zange simanya miliyoni 4 n'atwala loole yange n'agisika n'agitunda ate nange kwe kukwata neyiye ngitwala ne mugamba ndagirira awali emmotoka. Ndagirira awali emmotoka yena engino nayo njeeta nti emmotoka nagitutte eri Katosi. Ntambula entya. Tambula bwoti bwe ntuuka eyo mbuzaani. Buuza mwami Mubiru. Bali mulabyeko Mubiru kuba yajjako mu kibanda ewange. Nze nga bakukuta bali awo bakukuta. Simanyi kyakukuta kumuwa. So mufere namukyawa mu birowoozo byange ku nsonga ezo nzikuwulidde ziringa mmeka. Kawuki maama wo akuzaala. Kubba ttaka lya kika. Kubba ttaka lya kika. Ate ne ngenda sengaawe yennyini nannyonnyola ebintu ebyo ebitaava ku lugambo. Senga yennyini n'abiŋŋamba. Kawuki munnange n'awajja kufeera. Kakati twogere ku ky'omwana. Mukawuki yakuzaalamu omwana. Omwana wa myaka 14 gwe bw'olaba Kawuki feesi ye n'omwana tewaliyo. Era omwana wa Kawuki sijja kugamba nti omwana wa muntu mulala. Uwe naye kijjisa Kawuki omwana. Kooti ye yampa omwana. Ate era bwamulumba awo ng'ali awo. N'abakuba emiggo n'omulenzi omulala gwaddako era owange. Nze Kawuki mulinamu omwana omu. Bw'era mukukwana Kawuki nga kwana. Wamulimba nti olina omwana ogwo agenda okulaba ng'omusombedde abaana nga 10 ng'oba musibye. Nze Kawuki yansanga ndi ne maama. Nze kennyini. Tata Shira okujja ewaffe nga tuli nga bwe banaakusanga ng'oli ne maama wo. Okitegeera? Maama wange yatusanga tuli babiri. Nze ne maama nga ndi muto nsoma. Okitegeera? Najja mu kujja ewaffe n'asanga nga ndi ne maama. Ne tusembeka okugenda emituulo tuli aba basatu. Sisita omukulu yali abeera wa ssenga waffe abeera Nansana. Brother nga nzirako ng'abeera wa ssenga waffe. Kubasalira n'omusango gw'omwana olunaku. Omulala brother omulala ng'abeera mu kyalo. Naffe tetubeera naani. Nze nzekka yali abeera naani ne maama. Tumaliriza okugenda mu ezo ensonga bonna nga bwe yatusanga bwe yajjanga n'okujjanga eyo ekkaleebi ng'ajja kiro. Covid oli yasooka omulaba. Olwava ku ssomero ebyo yali amututte ku ssomero. Ebyo nno nabyo biwanvu. Omwana tamuweerera. Omwana asomera mu ssomero lya muwala wange. Balina essomero Entebbe. Yakolera P7 tamuweerera. Omusaba ssente akumpanya bino. Tugamba tasobolera ddala buvunaanyizibwa. Kati wamulimba taata.
taatawo n'omutwala eyo ku musawo omuganda eyo atuuka eyo ng'alaba amasaba amangi n'agamba n'ebintu bye yali aguze n'abireka. Ekyakikulimba ate nkubuulire ffe tuli abantu abasiraamu naye ate tulina bataata baffe ab'enjawulo. Nze nina taata wange gwe tugamba nti ye mukulu w'ekika kyaffe mwami mukatuliki ye Charles Busooba ali Bulemeezi. Ffe abaana tuli baddembe. Nze ne bwe nva wano nga ndi musiraamu ngende wa taata wange ensereko nga nkutwalayo nga nkwagadde kati ekyokumpoowa tasaala talina ddiini yonna gyalina lekamukonjera asha wakalla nsala omusaala gwange naye njagala ombuulire ogendeko ekuba wali mu baakuno baali bamulabye emyaka twakamala kuno emyaka 15 kakati nga muleesa ali ku kyalo kino baali bamulabyeko muzikiti ayogera amazima. Muzikiti guli mukamukamu guli ekyebandu guli egganda byonna muzikiti gyaffe. Kuba yagamba nti omukyalo oyo okumanya nga mufere yanfera taata we taata wange kati nno omulaba oyo taata wange gwayogerako Muganda wa taata wange ddala bamuyita Moses Osuulwa ali Mityana namugamba kuntwalako ng'eriyo jjajja azaala taata Moses mulwadde nantwala nantuusa awaka ne batwaniriza bulungi nnyo ne batufumbira ne tulya ne tuvaayo taata n'atusibirira enkoko 2 ne tudda bulungi eka yagasanga amasabo g'osanze ku kyalo kitegeeza nti wabeera waffe so takuwoowangako tampowangako ekirala gwe yamuwasa nze namuwasa muhaku mu busiraamu kubanga mbadde njagala nnyo kulaga ekifaananyi nti wano wonna we tuli okuva emmanga eri wonna waffe wonna waffe era watubadde wali emyaka yonna mama bida negoba fayiro yo bwagamba nedda mukwano ekyakirimba bida tegobanga fayiro wange yange bida bwe twatuuka nga bamusaba endagaano y'ekifere akulimba ne bonna n'abafida bawulira ate n'amawulire bagalaba abafida abo we waatuukira covid eyasooka ne baggalawo ofisi zaabwe zonna ne baggalawo wali enabweru ne babanga nengenda mu kkooti butereevera we nava nengenda mu RDC RDC n'atunda mu nsonga zino n'agamba Kawuki njagala oyogera amazima leeta endagaano eziraga awantu awo wagulawo endagaano zinoonyezeddwa okuva ku LC11 zinoonyezeddwa okuva mu FIDA balina yonna tunoonya ndagaano za mwami Kawuki netugenda ewa RDC n'amuggisaamu n'engatto n'angambula nti Kawuki ngenda kukusiba lwaki oyonoona gavumenti yaffe weyita nti oli w'amagye abava mu magye muzeeyi abasasula olaba yasasula ffe abamukolera obukozi kampeyini ze nze nabeera ne muzeeyi Museveni ng'agenda mu nsiko nga tukyali ba UPM ogima wagirabako gwe tewagirabako ffe ne twava mu UPM okujja mu NRA muzeeyi yansiibula tuli Kawulu n'atusiibula nti baana bange ngenze lwana lutalo bwe babba akalulu ngenze mu nsiko kale tugende wa RDC n'amugamba bw'otoleeta biwandiiko Kawuki nkusiba nabyo byonna mbirina wange nange lwaki sibikulaze ekyama mafiina kyali kitya sikyogerangako olaba eno eyo FIDA eyo giraba bweri FIDA era nasasula nze nsasula ebintu byange mbigende mu bannyambe kiraba kakati mama Janet njagala tutereze ensonga ya mama Fina kukati nga mwe bw'abalezi ndabu ye yajja yatusanga tubirimu lero si nga ajjayo kamera yasookera kukwata baasi ng'amulimba byamulimbi ebyo byabalimba ng'amalanga ajja wendi nga mubuulira ati munnange nzonna ekifo kye mwogerako ekifo kyange nakikola bata trade ne mwami Kajubi yali abeera Nansana musajja wattu n'agenda agula ettaka eyo
ettaka lyeyagula lyali kooneza liizi bambi bakwata Kajubiri ne bagamba Kajubiri bamusiba. Kajubiri yavuga emmotoka n'antuukako. Ankulage n'olupapula luyandeetera ŋŋende nkole ende kwero siba nkolera endagaano eyo. Olupapula luno olulaba lusome bulungi. Sigendangako wa mama Fina ya mama Fina yina yamala kumpita nzije mmunnyonnyola. Kaakati twali tuli kwerosi nga bagakwata nga mama Fina ampita ngenda okulya nga baerosi bankulira essimu. Ajati yanguwako mama Fina akwagala yanguwako mama Fina akwagala. Ngamba ndowooza ali kwerosi nga nange nkwata kubaŋŋambire okutuuka awo ambuya ateeka ku pikipiki nga nvuga paka bulenga wa mama Fina. Mama Fina nga munnyonnyola mu nsonga zange zonna. Nze munnyonnyola nga mama Fina akwata akakadda ngamba genda osolooza eki genda onoonye ennyumba. Bwe yakuwa obukadde bubi. Nedda taata wange njogera nga sitya gwe ntya Allah yampa akakadde kamu. Nangamba genda onoonye ennyumba w'opangisa. Nja kujja nga n'omwami oyo nno bamusibye afeze kweyo endagaano gy'abawaako yagibawaddeko afeze atunze epoloti etaliiye kabulengwa. Nze kugende wa mama Fina ng'ali mu kukomera bamusibye. Ambazi nga wa mivuyo nnyo. Mivuyo nnyo nnyo ate ye mufere ennamba emu. Oyo gwolaba tonnamutegeera. Kati mama Fina ng'agamba nti kola ki? Genda ofune ennyumba. Genda ofune ennyumba opangise. Era n'empangisa mu nsumbi eyo. Wabula nze nga ntambuza ensonga zange zonna. Kubanga mama Fina namubuulira amazima. Wamugamba otya? Ne mugamba mama Fina. Nze olaba awantu awo wange. Era nasingayo ttaka lya kitange lye nakolamu bata trade kubanga taata wange yatunda ku ttaka lyaffe. Ate nange nendigula sisobola kulekera kawukiki ttaka lyange. Ekyo tekisoboka kubanga nkolerera family. Kuba mama Fina yakubuuza nti wagulawo ssente mmeka n'omugamba miliyoni 9. Mwe mitwalo nkaaga. Nagamba azikuwe okiveemu osigazeyo emirembe. Ennyumba yange ate nga ssente mbadde nzijja mu kati byaggwa bitya? Era byaggwerawo mama Fina n'agenda ne biggwa. Nze n'ensigala nga ngenda mu maaso n'okuwaba emisango gyange era n'essaala leero nabadde nsaagala gyogera. Giri mu kkooti twakamala kati emyaka egyo. Omwami oyo bamusaba endagaano mmwe gye yasobodde okubawa ey'ekitukooli.